This is the truth. Oba you unfollow oba follow this message gege na mazima. Maimu ako okutegeera. Nze nasigala bagamba mazima. Nzoloza Junior ninache nenya ko social media. Bagenda ku shares. Is my role is to tell you facts. Mwatugamba Ntebe mu Ntebe. Nemutuga President Museveni tagenda kulayira. Nemutuga Museveni mugenda mulopa mu UN. Nemutuga President Museveni tagenda kufuga. What happened? You fake people are stupid. Mwamuloza mugenda kugenda nga muli mbensi. Okuva bili abiri mbu Mason 2021 yakomawa. Bwe tubibabuuza nga mutandika okwebuzabuza. And follow. Sibanya bichi answer the questions. Answer Ugandans want to know. 2021 yakomawa. Abana b'abantu bangi bafiira mu kalulu. What happened? People want to know. Bobi Wine alina pulani ki mu 2026. Era mugenda kudda mu tisaba na babandi. Mugenda kudda mu tulimenti akalu katwala mu 7. Teri kalulu katwala President 7. President 7 company yazikuba obululuzize. Isi chairman yagenda okulangulira akalulu uwe. Kati nganange Junior yasomo down nimbalimba. Mbosibanyamba akalulu katwala mu 7. Ng'obululu buva ali ku district ne bugende wabala DC. Gwensiti joinanga ina district tale center. Kenya form 34A muje mwita declaration form bweva ali ku polling center egenda butelevu ku public portal. Uganda ina public portal. Kati olimbani. Akaluteka jja ku President 7 mbabulira. Bagenda kudda mwera babakuba emiggo fe batukubadde emiggo. Era kwogera ebya kisiru. Oli Lumbu yali mutoye ttake. Lumbu yatalina wadde baluwa ye mujiji. Mwa aliena abagamba mugende mufe. Bonna basinga okuba endulu mu struggle bebweru. Lwaki struggle tebagireeta e Uganda? Tiketi ekobyawo Lumbu ye Uganda yabula. Njagala nnyo Lumbu ye kigula lujja kikolere wano nzirayo mu struggle. So Patricia Sewungu boliko okwekweka ebweru nojja wano nja kudda mu struggle. Abakubi b'endulu bali Bulaya beekwese bagalamu abasiru mufe. Lineggwanga abasiru bajja kufa abagezi tujja sigala. Mbabuulira mu bantu abaafa temulimu mwana wa Bobi Wine wadde ow'oluganda lwe. Mubaafiira mu kalulu kati gwe sinika ebyo ebinnyo. Olowooza nti eriyo abajja okufa. Abantu abawagira ennyo situlaga enkyukakyuka ebweru. Lwaki temulinnya ne mukomawo e Uganda? Mujja struggle mugikolere wano. Ekyokubiri President 7 buli omu amanyi gy'asula. Asula Ntebe lwaki temugendayo? Temugiyitako. So eggwanga lino bwe tutayogere mazima na kugayidinga abaana bano bagenda kufa. Segera abantu babawabizza nnyo. Babawadde foloshope. Lumbu yetasobola kulinnya Uganda. Era ye afubutuka mu mpuku ettake n'amala n'akugamba mugende mwekalakaasa. Lwaki Lumbu ye tokomawo ne weekalakaasa? Kitegeeza they are cowards. Why don't you fight for what you believe in? So those idiots who are lying you, abo bapenge penge babira mu kunwa njaga. Penge penge ayinza okulinnya Uganda. So don't take their advice, young people. Our generation will get power, but not now. Tujja kufuna obuyinza naye sikati tolwana nga lutalo lwogenda kuluzinga. Never fight a war which you are going to lose squarely. President 7 mumuleke. He will hand over power, but not now. Musirindeko mutabani wasooka afuge Genomoz. Why are you in a hurry? Junior mu 26 years. Genomoz ne bwafuge emyaka 10 I lose nothing. Let them first rule. We shall get power. Every idiot will rule Uganda, but not now. Sikati. Let us first prepare a handover so that you can also bring abe mudidi mulete bano bazaka batasobola kwogera na luzungu. We shall reach at that stage. America bwe yatuuka nange tamalengi fuga. It was time. So
Let us wait, young people. Don't follow the chi. Sijja kusukawo wano